tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale balamusizako mwena bali ku mukutu ogwa The Is Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate namwe Mutawa Mayanja mwe bali kubanga ate mutugoberera ennaku z'omwezi ndowooza ziri 31 omwezi ate ogwokusatu 2026. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu gy'okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale olunaku olwaleero baletedde Musumba Mukuye ng'ayogera ku mbaga ya Apostle Mulinde eyaliwo. Embaga eyo buli omu ayogedde ebikankana, buli musumba ayogedde ebibye, bamuwagira abamu tebamuwagira, so buli omu ayogedde ebibye. Naye Mukuye agamba oba ffe abasomesa okusonyiwa lwaki tetusonyiwa? Yeah, by the okusonyiwa it is a must, but to trust is option. Kitegere ayinza okubanga Apostle yasonyiwa omukyala gwe yayawukana naye naye atasobola kuddamu mwesiga olw'ebyo byakoze ki. Kati nze kambuzeko Omusumba Mukuye, tugeze oli ku church omwana n'akuleetera juice n'omulaba ng'ateekamu obutwa, kitegedde n'okigwamu n'omusonyiwa, osobola okuddamu omwesiga okuleetera juice oyo? Tosobola kuddamu mwesiga. So njagala owulirize Musumba Mukuye ono mu dakiika ntono naawe nga ggwe ojja kuba ate otuwa okusalawo okwo. Tuleme kwogera ku kintu kifu. Abasajja bali mu kuddamu kuwasa wakati nga ffe batugamba musonyiwe. Nze muzeeyo yeyanjigiriza ekigambo kusonyiwa nemmala neŋŋamba kitegeeza okusonyiwa kuli openi. Naye buli we mugamba nti omuntu agobe mukazi we olw'ekibi ky'aba akoze, kati oba osobola otya ekkanisa ya Kristo abajjudde ebibi? Kyogobedde mukazi we kyekijjudde mu kkanisa, ne b'ekkanisa bonna oyinako era n'obagoba. Gwoyogereraawo kati singa abadde wuwe kyandinumye, singa abadde wange n'okwawukana tuyinza n'okwawukana ntyotyo, naye sisobola kuddamu kuwasa kubanga endagaano eba ekyayimiridde. Nze mba nafuye, in fact eba testi ya mayindi yange, nze mba nafuye. Okusonyiwa kuli open, okusonyiwa kuli open. Olw'ensonga akyawa ye musi atunuulira omukazi okumwegomba ye mwenzi, kati tebayinza kuteeka bwenzi ku eyo standard ate ne babakkiriza mu birabe mu mubiri, mu bikole mu mubiri mutyo. Tigwokwata omuntu mbwenzi tomugoba oba omugoba ne mwematiza awo ne mubeerabeera ku bibagabaga byammwe. Bano abakazi bakaaba kuba nze nabagamba bwe munaayanukula kyekibuuzo nti abakazi abasajja be bakakwatiramu bwenzi bo babakole batya? Kubanga be bangi bawutunambalinga. Abakazi babakwatira ku bawusigaalu, abakazi babakwatidde ku buwala bw'ekkanisa, abakazi babakwatidde ku bamalaaya, abakazi babakwatidde ku byalo byewammwe nga muzeeyo ng'olwo babalabanga bwe Katonda ne babakwata. Abasumba muzadde abaana ebweru nga muli mu bufumbo, wakati mu bufumbo nga muyina abaana, era nnyina ne gwe mmanyi alina abaana 9 bonna abazaalidde wakati mu bufumbo. Waliwo abuuzizza nti omusumba zeemu okuwasa yandizeemu okuweereza, era ani avunaanyizibwa, era kiki ekirina okukolebwa ku muntu azzeemu okuwasa? Omuntu azzeemu okuwasa, Bayibuli etulagira tu abandon them. Bayibuli egamba tubaleke obaleka, to abandon them. Kutambula tosobola kunsumba nga nze nkusinga obutukuvu siya.
sisobola toyinza kuba na ngalo nga zijjudde amasanda nonjoza mbugonaaza tonaaza bino ebintu biri bwe biti follow me as I follow Christ. Tosobola bogenda tugamba kinti musonyiwe wulira omuntu bwoddamu okuwasa topic ze weesonyiwa. 1 forgiveness, 2 uprightness, 3 obuntu bulamu, 4 okujjukira. Bannanga oba osibiddwa emigwa jjukira gye wagwa ebyo tolibyegerako, tolyogera ku kwenenya, tolyogera kusonyiwa. Kati aba agenda kusomesa ki? Aba agenda kusomesa ki? Tolina kusomesa bafumbo byankulaakulana waliwo byabasolo byabagenda okusomesa kakati aweeva waliyo omuntu nga Musa Katonda yamugamba wayonoona ku mazzi g'e Meriba, wanyonoona nti naye genda sookoddeyo okuutira abaana ba Isirayiri batereere yotyo okomewo nkutte. Kati waliwo omuntu ng'ali kagendo ke akamalayo nga Katonda alina kye yali yamuwa namuga agenda okituuse bamale okuyimirizaawo genda omale okunyweza abantu bange gwokomewo nkutte kubanga togenda kuyingira mu nsi nsuubize. Waliwo abamalayo akagendo kaabwe, waliyo abamalayo akagendo kaabwe naye ng'obuuza nfaaki mba nfaaki kikyoba toliddeeko. Kaakati bw'owulira oli ng'akyalina kyalina naye nga mwenzi nnyo ng'okyalina kyokyayagala okumuyigirako. For example abadde alina byasomesaawo ng'oyagala obyongera obitegeera, beerawo omala obitegeera omala omuveeko oleme mwerekerako ng'ayambuka olusozi lw'Episuga. Naye nga kyabadde kyamagezi to abandon them. Kale ndowooza omuwulidde omusumba Gerald Mukuye ng'alina byannyonnyola mu byayogedde ebingi. Agambye okusonyiwa kintu kikulu nnyo. Kyemmanyi nti omuntu asobola okusonyiwa naye okuddamu okwesiga ewali obuzibu awo nkugambye. Ssaabasumba Mbube bagamba musonyiwe naye temumwate, temwagala kusonyiwa. Okitegedde bye musomesa si bye mukola. N'agamba nti oyinza okwogera ku ekibi nti oba yayenda oba yakola ki, naye ojja kwekanga nti kyogobedde omukyala kikyali mu kyaki ekyali mu process ey'okubeera transformed. Okitegeera? So bwe tunaagamba nti tugobe tuyinza okwekanga mbu nga tugobye buli mukyala oba buli mwami ali mu kanisa. Ekinsisaza mbu yalinayo omusumba gw'amaanyi alina abaana 9 Bamukuye akitoto musabire anga onomwogera tekiyinza oleeta obuzibu. Naye abaana 9 kati oyo abata is not in sin, that is iniquity. Ekibi kye kintu kyogenzeemu omulundi gumu nga tomanyi naye kitandika okubeera part of life. So it shifts from sin to iniquity. So part of the life. Kitundutundu ku bulamu. Yeah, it is true abasumba balina abaana ebweru. Bangi balina abaana ebweru. Benda. Naye nze ndaba tulina kusabiragana. Oyinza okulaba ng'oli ekimumezze kya bwenzi oba kuwasa mukazi mulala nate nga naawe olina ekikumega ate ng'oli yakiwangula. Ndowooza oba ontegeera nti nze ekindya kiyinza okuba nga ate gwe tekikulya nga wakiwangula, ate gwe ekikulya nga nze tekindya nga nakiwangula. So ndowooza tuba tulina okuba nga
tukwatagana tulabe engeri gye tuyinza okuba nga ate tuyambagana okuvuunuka emitego gy'omulabe sitaani. Bino byonna ebigenda maaso tebisanyusa era biraga nti enkomerero ekoze ki? Enkomerero ebe nga emaze okutuuka. Naye nga nze nzikiriza ebyaliwo Apostolo ayinza okuba nga omukyala yamusonyiwa eby'okumutta, okuzaala abaana ebweru, ayinza okuba nga yamusonyiwa naye tasobola kuddamu mwesiga. Kati ndowooza Musumba Mukuya abadde nga abuuza nti singa Apostolo yazaala abaana ebweru awo kiri kitya? So omukazi naye yabegobya Apostolo. Tekiri nti more likely nti abasajja ffe tukola bye tukola lwakuba tuli basajja tebyatunenyako oba ffe tebivaayo nnyo, nate omukazi n'akolayo katono naaba nga akolifayinga okuba nga agobebwa. So tusabire omubiri gwa Kristo. Ebigenda maaso si birungi. Simanyi gwe engeri gye wategeeramu ekintu ekyo, osoma ebyawandiikibwa bikugamba bitya. Yesu tulina okusonyiwa naye ate okwesiga omuntu kirala. So akulaba ng'oteeredde obutwa mu giraasi, so okugamba nkusonyiye naye ate sobola kutuma amazzi malala, kisobola otwalako akabanga okuba nga ate enziramu okukola ki? Okukwesiga. Abaganda balina akagera akagamba nti yalumwa ku musota niwalaba omuguwa aba ayagala teekako misinde. So bagayogeza abantu ebikankana naye yaliyo, tesobola kuba kati ng'esazibwamu, naye omubiri gwa Kristo gwo tuguleka tutya? Oba nga bano bavumirira, bano bakola ki? Bano bawagira. Tugukola tutya? Ate singa yali wa Luganda nga yagenza ow'omusumba, musumba ndowooza yaligambye sonyiwa mama abaana musonyiwe, musabire byaliwo. Okitegeera nga waloka kiripu ke nalaba nti pasita waba yeetaaga ekintu endiga zisonda, naye ate endiga wejjanga erina kyeyeetaaga pasita agamba katusabe, awo tewaba kusonda. Naye kiva mu kuba omuntu gw'olazeeko gw'ogenzeko n'okuba nga ate ategedde ebyawandiikibwa. Kakati Pasita Mukuya yalinga agamba nti omuntu akoze ekintu ekyo taddamu na kulinnya katuuti. Naye naye singa buli omuntu waba ayonoonye taddamu kulinnya katuuti, buli obutuuti bwalisigadde bwereere, nza kubuulira kubanga tuweereza naye ogenda olaba nga waliwo ekikukubye ku ttaka n'ogamba Mukama yamba. Abefeso essuula ejja kubeera yakuna lunyiriri olwa 32 lugamba we luti, and be kind to one another. Okitegedde? Be kind to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So nga Katonda yatusonyiwa okuyita Mukama waffe Yesu Kristo, tulina okusonyiwagana. Omusumba ba kyeyakoze si kirungi tokanya nakyo, olina omusonyiwa mweyongereyo ate mu lugendo luno olw'obuki? Olw'obulokozi. Colossians chapter number 3 verse number 13. Colossians 3:13 Bible egamba wait, bearing with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. So mu byonna mu message ya Pastor Mukuya yagamba okusonyiwa, ekyo kituufu, era agamba Apostle yalisonyiwa omukyala naye wabanga yamulekawo n'afuna omulala, kitegeeza teyamusonyiwa. Kyeŋŋamba kiyinza okuba nga si kituufu, kuba asobola okuba nga yamusonyiwa naye nga takyasobola kuddamu mwesiga. Okitegedde? Takyasobola kuddamu mwesiga.
N'ekirala kyagamba nti abasumba okubanga bagoba abakyala baabwe ne bafuna abalala bayitawo sitaani atawanya abasumba amaka gaabwe. Ekyo njagala okimanyi, sitaani atawanya nnyo amaka g'abaweereza kuba aba ayagala kuteekako bbala. Kama yebazi. So simanyi oba okanya ne mukuye oba nedda Apostle ye yakuba embaga yaggwa. Kakati abo bagamba abo bali mu bwenzi naawe. Bayibuli egamba eti nti omuntu ayawukana n'omulala n'oyo awasizza oyo aba mu bwenzi. Kujjako ng'omukyala afudde tunaalaba tutya nti kati oli muweereza ojjudde ebibala by'omwoyo mutukufu binabbiraba nga okoze ekitakoleka. Omusonyiye mugamba kale baana bonna bozadde wadde dinako omu naye nze nkusonyiye. Ekyo solo kyogera nga si gwakirimu. Manyi twogera ebintu nga si gwalimu eyo embeera lwaki tomusonyiwa naye weeteeke nga gwalimu eyo embeera. Naye bajja bikugamba nga kitosonyiwa gamba mundeke temumanyi kyempitamu bangi bagamba musonyiwe. Mukama n'akugamba okusumulula. Sonyiwa omuntu waati n'ogamba Mukama ayi katomanyi omusajja kyeyampisaamu naye nga Mukama tamanyi amanyi. So nze ndowooza tuleme kugattika kusonyiwa na kwesiga. Bayibuli yetugamba nti akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu. Okusonyiwa nsobola okusonyiwa ne tuddamu ne tuba abamikwano naye nga asobola kwesiga kujjawo nga amaze ate okuddamu okulaba ebibala eby'omwoyo omutukuvu muki muggwe. So olowooza kyekyo kitonotono kyesobola okuba nga ate nkugamba embaga ya Apostle Mulinde ye Pastor Mukuyala agamba obwenzi si mbaga abasumba mulekere okugoba abakyala bammwe nga mwekwasa obusongasonga mubeere nabo mugumire emigugu gyammwe mutambule mugende mwetika emisaala gwe wamwerondera ate gwe ng'omusumba oli kyakulabirako gw'olina okulaga abakkiriza nti olina okusonyiwa olina okugumiikiriza munno olina omusabira. Mukama n'akola ki n'amukyusa kuba Mukama talemererwa. Tasobola kugamba nti oyannemye nedda tasobola kubanga ate amulemerera. Naye ebisinga byonna mwabatannaba kuwasa okwewala bino Mukama akukulembere. Otherwise ojja kufuna omuntu agenda okuviirako kubanga obulamu bwo bwonna obw'obulokozi busaanyeewo. Kale webale kubanga otulaba webale kubanga otuwuliriza bannaaye mutuwe ku ssente eza studio. Twakuzaawo studio yaffe ndowooza newootulaba tukwatirako wano tetukwatirako wali tetunafuna. So Mukama abakuwadde omukisa so oyimirirako naffe ng'oyita ku namba zaffe eza bulijjo eziri official ate Mukama n'akuwa omukisa. Subscribing or liking a comment section where you want to tuwe chichorooza ku musumba Mukuye ebigambo byayogera. Ye musumba ateri antama yavaayo oba omwagala wati omwagala suba atero bba naabira muki mu maaso n'abaako akakakaata kwebyo ebitakwatagana oba byalowooza nti ye si bituufu okusinziira ku ki ntegeera ye ebyo ebyawandiikibwa. So akagambo join okalaba okakooneko buli wokikola oba otuwagidde. Kale gamba Yesu nkwebaza olwaleero kyeva nkuwa obulamu bwange obeere Mukama waabwe era omulokozi nongoose nsasula obutali butuukirivu bwange bwonna n'endowooza zange zonna. Mukama nyambe omutima omujja nyambe okuba nga nsonyiwa abo bonna bensibye ku mitima n'abo abansibye Mukama nabo basobole okuba nga ate bansonyiwa okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Ndowooza ngenda kwetulolamuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Shalom.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.